mufumbiro talina yali ayimiridde n'agamba Rebecca alitwala Kadaga nti kola ki va mu parliament gwe kenyino vana kungamba wano nti we yayimirirako yagamba oli tiva ku Kadaga waffe lwaki ye Kadaga we waabwe eyakakulembera emyaka 36 amwagala mu parliament ng'ewaffe Ssemujju tulaba nti mulwanya asingayo yagala aveyo bamusikizo wa NUP abyogera deputy spokesperson ow'ekibiina anti atte ekibiina kitegeza kalinga message y'ekibiina nange nanyize tulabanga nange yanyizizza nange yanyizizza ndi muwagizi wa National Unity Platform ndi wa National Unity Platform ndi muwagizi wa Kyagulanyi kati ndi wano amaanyi gange gonna mifuto gateeka ku Nakyemalira ngaziza kuwayiswa mufumbiro eyo diversion kubanga abakolera Nakyemalira ya kwataka kazindano n'agamba nga agezaako kunafuya omukolo gwa mpuga gwe yakola bwe yalamaliza n'agamba nti olaba n'omukolo gwe yakoze tekuli bantu bali awo bawera abamu ku mikwano gye bakyesibye no muffe ne tugenda kuba mu matikiti bajja kumunoonya n'agamba nze ayogera bino nze deputy spokesperson ate bwe njogera ekibiina kiba kyogedde kati kyoyagala ogamba nti era ekibiina kye kyayogedde butereevu bwe kibanga ekibiina kye kyayogedde National Unity Platform bannyabo ne bassebo tubasaba mukyuseemu tetuyinza kujja Nakyemalira mu buyenza okujjako nga mwagala kutugamba nti ffe tuli bawagizi ba Nakyemalira tetusobola kujja Nakyemalira mu buyinza nga tulwana na nti omubaka wa fono gwe twagala okusimba ku Ssemujju Ibrahim Nganda wali ekiteeso kyo Ssemujju aleke butasimbwako gwe opposition yenna bwe kyandibadde tuvuganya mubaka oyo yekka atakoze Wakayima Musoke Nsereko tokoze vaayo Kazibe Bashiri Mbaziira awo twalibadde tuli batuufu okuvuganyaawo Kagabo awo twalibadde batuufu okuvuganyaawo ono mbaka omukyalo w'e Masaka awo twalibadde batuufu okuvuganyaawo oyo mukwano gwo namutaawe Sebuufu ye mumwa tikiti Sebuufu nga yegase n'akakiiko k'ebyo bwe tubanga tukkiriza nti tuli mu opposition naye nga tuli mu opposition kubeeramu nkalakkalira nti twajja kujjawo kifo kyakubiri kuyamba Museveni atukola kati emyaka gya 5 gikole ki igweko tulage nti twagala obuyinza bannaffe bana bagamba nti weboogera pate beeyogedde ebigambo bibeere byabwe era ku ssaawa eno nze nsubira wayiswa mufumbiro okuvaayo ebigambo ebyo abimenyewo nsobi ki gye yakoze balinayo candidate ye George Musisi obadde oyagala agenda asiisirize Ssemujju Nganda atali candidate waabwe kugambye bwe nti wayiswa mufumbiro n'ali mukkiririzaamu senga ebigambo byayogedde ku Ssemujju Ibrahim Nganda yabyogera ku Kadaga Ssemujju amaze emyaka 10 asaba mirala 5 aweze emyaka ameka 2 Rebecca alitwala Kadaga amaze emyaka 36 asaba 5 awezana Salamu alaykum agati nakalembe omusemi w'edduwa bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona wosinzira okubeera nga otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozayoza nyina ssenta mu Mukasa Sewandagi munnabyabufuzi munnamateeka musomesa mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa munnabyanfuna ssenta mbuuza abantu banyabo ne basseba batuwuliriza abaala batulaba yonna gye musinziira mbalamusizza kojja wange munyiivu nnyo bunyambadde akasaati kavubuka nnyo naye ngezaako okumulaga nti naye waali bwezeza emyaka gye nnyina agezangako n'ayambala ku byambala ebivubuka n'alaba oba asobola okufaana n'abavubuka kati Sebene endya nnungi olina kwebaza dizayina wange olwaleero mukamwana wo yasazeewo nti nyambale bwe nti agani mwami gy'olaga kwewakkojjaawo genda ng'oyambadde bw'otyo so sikira kwanguwa kudda ku mukutu guno naye olwaleero nkomyewo olubunguko kuba nabaddeko okwosa jjo oba jjo kati n'olwaleero nkomyewo tubeeko ensonga ffennyini zetuwaatanya zetuttaanya omanyi buli wenda banga waliwo ekiwaba nze ogwo gwe gubadde omulimu gwange bukyanga nyingira mu byobufuzi abantu mbawabula era abasinga obungi kye banyiigirako
ne banchawa tebagala mbawule naye banyabo ne baseba abatulaba byetwogera no bigambo byaffe londa mu ebyo kebinakugasa gwanvuma mu comment nkwagala nnyo kuba nange bwenzija nkwanukulira mu toni ye mujjomvumidde musinza kuba tosobola kuvuma ndisobola kuvuma injawulo gye nyine eryemu nti bompe mulanzi sobola kuwemula awo situukawo naye bwonvuma nkwanukulira mu toni ye nange okuvuma nkumanyi ate ayagala okujja tuwanyisiganye ebirowoozo eggulo wampadde omuvubuka ku TikTok abukojja todangamu okubamba wona osinzira okubeera nga otulaba ina sentamu Mukasa Sewanda gisentamu njagala tugende ku nsonga y'abalwanyi ku opposition okwerumba beya nnako nga ate batugamba bitundu ebirala ate abenaalemu babasiisiriza ekyokulabako kya Waiswa bwe yali ebusoga jjojuzi yagamba Anita Mongi n'amugamba nti ffe wano ebusoga tuli ku Kadaaga era byonna byomwogerako namugamba gwe basente zokola buli kimu kyoyagala naye ffe wano tuli ku Kadaaga toddamu kulwana na Kadaaga lwaki bwatuuka ku mulwanyi nga Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala abajjirayo ebiso eyo yemu ku nsonga ezindeese olunaku lwaleero kantindiggwa nze sitera kuluma mu bigambo kubanga siina kyennoonya saagala kaadi ya muntu yenna wabula olungamya enkola yange nakugambye ne luli obuvunaanyizibwa bwange bwakulaba nga nakyemalira ava mu buyinza bwe buvunaanyizibwa bwo nabweyama 201 nga ndi lusango buli muntu yenna alina kyagatta ku nakyemalira oyo mulabe wange era mujjirayo obwanga kyannaku era kyesisiwaza kyennyamiza omuntu yenna ategeera okuwulira ebigambo ng'ebyo nga bivudde mu Waiswa Mufumbiro bwe yabadde eri ng'ayogera ku Ssemujju aveewo Ssemujju asaba kisanja kya 3 2011 2016 2021 asaba kisanja kya 4 myaka 20 ameka 2 nga mbaka wa palamenti kati oli n'agamba nti temuyinza kukkiriza omuntu yali badde yavadda ku siini ne tuleeta omuki omulala twetaaga tuleete bamusaayi muto kankuleko jja wange ffe ba Sewanda giboolaba n'okulaba nga tukyali ku siini emyaka ginaago asatu era nga nze gwoyita nzije mbeere wano nze siina mukulu gwe nalinda aveewo oba gwe nalagira aveewo nze nkwata akazindaalo wabula natambulanga n'abakulu I accepted to be mentored abakulu ne banteekateeka natambulanga na Hussein Kyanjo nabeeranga na John Kennedy Chams the man nabeeranga na Professor William Senteza Kajubi nabeeranga na Jaberi Bidandi Sali nabeeranga na kugambye Hussein Kyanjo omugenzi abo be bantu be nabeeranga nabo nenzikiriza okubeera mentored nga seefudde wa lugezigezi nti mbasinga okutegeera kati bano ba Waiswa Mufumbiro ebigambo bye bw'obiwulira nga abyogera bigatta ku nakyemalira era nakyemalira gwe bikolera Waiswa Mufumbiro asibuka luwuuka wali we baakubira Bobi Wine mu 2022 nga tugenda mu 2021 n'engatto z'abaana baffe zikyaliwo kandidate akiikirirawo wa NRM Waiswa Mufumbiro teyagenzeyo kumuvuganya yadduse emisinde najje Nakawa awali balumwezo ng'eyo constituency twagiwangula dda olwaliro aba opposition tulina constituencies ezisasuka 110 mu parliament government ya NRM erina constituencies ezisuka 203 amaanyi gonna government ya Museveni geekozesa egajja mu parliament omuntu yenna atulimba nti ayagala okujja government ya Museveni mu buyinza naye nga atayagala kendeza ku bungi bw'abaka ba parliament NRM byayina oyo aba mukozi wa Museveni toyinza kujja n'osanga omulwanyi gwe tuyina kati namigge tewali wasinga Ssemujju Ibrahim Nganda mu parliament kati amukwatira ekyokubiri ye Joel Ssennyonyi leader wa opposition lwakuba gwe tomwagala sina kyenayogedde ate kati era nkwesooka mangu amukwatira ekyokubiri ye Joel Ssennyonyi yali amukwatira ekyokusatu yali badde mukwano gw'ompuuga n'olyokozzaako Medad Lubega Sseggona naye mukwano gw'ompuuga bwe yali akamere ka Ssewazike ne yeeyonoona katoyinza kukeera ku makya n'otugamba nti singa Ssemujju teyavaawo singa bali abaasookawo tebaavaawo Ssemujju tetwandibulabye Sam Kaleganjube yali akikira constituency eyo ng'ekyali emu yonna Sam Kaleganjube yali akikira constituency eyo yawummula okuwummula alekewo Ssemujju yamala kutunuulira Ssemujju nga ddala Ssemujju asaanidde
nkugambye Ssemujju yabeeranga ku Capital Gang. Ssemujju yawandiikanga mu Popular The Weekly Observer, yava mu Monitor ne bakola olwabo wa The Observer, yabeeranga ku Capital Gang, yabeeranga ku CBS program ya buli lwakumeka bwakuna. Ssemujju n'abeeranga ddala alaze ensi nti asobola okuteesa olwo buli muntu njagala nkugamba Ssemujju tayagala nko kugenda mu Parliament. Bantu be bamugamba nti naye ebirowoozo byo Ssemujju bino lwaki tobigase mu Parliament. Naye n'akirabanga kisoboka mu bantu gyendi n'alyoka agezaako okakana nga Sam Kaleganju bamutaddeko omukono nga Ssemujju akoze eki ayiseewo. Kati mwe abato okubanga mulowooza nti ffe tuyina kufa mu okusobola okulabika, ekyo kikyamu. Mukkirize okubeera mentored, mutambulye mu footsteps zaffe. Njagala nnyo omusajja gwe bayita Julius Malema. Julius Malema agamba nti nze si papa, nkyayinayo Parliament, nkyayinayo ebiseera mu maaso, ne ku myaka 7 nsobola okufuuka pulezidenti. Mwai Kibaki wa Kenya, era abakulembeze abasinga bali awo 7 Mwai Kibaki wa Kenya yafuuka pulezidenti nga wa myaka emeka? Teyapakuka. Naye bino wayiswa mu fumbiro tayinza. Kankubulireko otandise n'ebigambo ebigamba nti bwe yagenda ewaabwe Busoga yagamba oli nti ave ku Rebecca alitwala Kadaga. Yeye waabwe mu Parliament temulimu mubaka asinga Rebecca alitwala Kadaga bukadde. Rebecca alitwala Kadaga yayingira mu Parliament ya Uganda nga memba wa NRC mu 1989. 1989 wayiswa mu fumbiro ayinza okuba etannazaalibwa bw'aba yali azaaliddwa kaali kaana kato nnyo. sembe zake n'akatebeko neera wayiswa mu fumbiro bw'aba yali azaaliddwa kaali kaana kato nnyo mu biseera ebyo. Wayiswa mu fumbiro yali badde musaale okubanga yagamba nti Rebecca alitwala Kadaga kola ki wummula. Naye ekyo bw'aba takisobola ate tayinza kujja Buganda okuddira abalwanyi baffe abali e Buganda. Kankubulire wane Buganda buli mulwanyi gwe tukuba. Ssemujju Ibrahim Nganda oyo kati aveewo baletewe omwana Namba Lujega. George Musisi si Namba Lujega. Twali tumulabyeko n'amateeka mu Gondi. Twali tumulabyeko wa mu byobufuzi abadde mu ngawolereza emisango. Tulina bwe twali tumulabye nga awoza emisango nga mukwano gwange omubaka wa Kampala. Mbaka wa Kampala ki? Muhammad Nsereko. Ojja naawe mu Kampala district. Omukyala Shamimu Malende. Tomulaba nga ayiddewo omubiri w'abaana baffe. Naye bamugjawo bagenda mugjawo balete. Tebasobola. Oyo Zahara ali mu bibye. Zahara ali mu bibye. Nabuuzizza omwana gwe wampadde ejjo ku TikTok nti mwagamba nti mulese new breed. New breed yamwe biki byekoze. Namugambye amenyereyo ebi. Ne mugamba ku babaka 5 mu 7 aba NUP alondemu abato bokka. Ajjeko Joel Osenyonya amuteeke wabbali. Ajjeko mukwano gwange Medadi Lubega Segona amuteeke wabbali. Abasigadde ambuulire ettaffaali lye bagase ku Parliament mu myaka gino 5 bukyanga bajja. Bangi. Menya y'omu. Owema ogolo omukyala. Ani. Goleti Namugga. Bwali badde oyogerako omuntu mugamba nti akoze eki ekyamaanyi. Kufula abeerako mu bukiiko mwali okujja nga togoberera Parliament. Wa Nakaseke Central Alani Mayanja Sebunya mwana muto ne Kufula abeerako mu bukiiko ali active. Kati ababa beerako ne babeera active mu bukiiko njagaloddeyo beetegereze. Genda wansi ku ground olabe Alani Mayanja Sebunya nga tannafuuka mubaka wa Parliament biki bye yali akola bimuyambye okufuuka kati. Yali mukubiriza olukiiko lw'abavubuka mu Buganda ndo. Kati oyo era bamusiteekateeka tetugamba nti buli muto kyakola kikyamu. Naye kikyamu okugjawo omulwanyi gwe omusikize abalala kubanga oweekwasa nti amaze mu bubaka bwa Parliament emyaka 2. Kankubulireko njagala kubuulirako. Mubajje Ramadan bwe yabba sente z'abasiraamu ettaka ly'abasiraamu n'alitunda emirundi egi. Koti yasala nti yabba musawo gwamusinga kubanga ettaka lyali lya busiraamu. Koti yasala egamba nti yatunda ettaka ly'obusiraamu n'aliguza omusajja. Bw'aliguza omusajja ate naye n'alimuggyako n'aliguza omuntu yatunda emirundi 2 gwe musango gwamusinga. Naye ekibuuzo kibuuze kiyatunda kyali kike nti kyali kya busiraamu. Faawe tugambira nti yabba eky'obusiraamu n'akitunda emirundi egi. Ne bajja bamukwate bamuggyeko sente balinga batwala muzigiti gwe baali batwala. Museveni n'avaayo n'agamba bannyabo ne bassebo omuzigiti mugutwala sente zammwe ngenda zibawa bilioni 10 yazitadde mu budget era bagenda ziwa.
abaka ba parliament bonna abasiraamu ne bandyegasse bonna kitole nga bali mu parliament ne bayise ekiteeso mu parliament oba ne bagamba nti twagala ebilioni 14 mu bajje ze yajja ku basajja bali tuzidiza abasajja abo teri yali zibawadde walabye aponye Apollo Nyegamehe gwe bawatenda wano mu covid natuguze ebijanjali bivundu natuguze ebifu yafira mu accident empire yenga bagitwala lwa mabanja ge yali yenga Apollo Nyegamehe Museveni yavuddeyo n'agamba nti temutwala bintu bya mugenzi ngenda bisasulira parliament yo n'abaka 529 ne bakera ku machane bayisa kiteeso ne bagamba nti Apollo Nyegamehe bamusa sente bazimusasulire tebasobola kuzimuwa nayo muntu ogu Yoweri Kaguta Museveni yakera n'agamba nti ezo sente bazibakoletwa tudeye wawayiso kati njagala okugamba nti oba musiru asinga y'obusiru ne mu bannamba lujega sikusaayo okugeraageranya ombaka wa parliament ne president ng'atudde mu ntebe ya president olunaku olwo lusinga emyaka 10 ombaka gy'amala mu parliament nga mbaka wa parliament amaanyi n'obuyinza kati emyaka 15 Ssemujju yakamala mu parliament tannaweza nnaku 2 Museveni ze yabaze mu parliament okuva ku Friday Saturday ne Sunday olwaleero ezo ennaku 3 tezenkana myaka amaanyi obuyinza n'obusobozi president byalina byanjawulo president asobola okusalawo gwofe n'ofa olwaleero wali abali ku desiro eyo kati bwagamba nti gundi ne gundi nasaako omukono babawanika bwagamba nti gundi ne gundi mwejjereza lwakasiisi teyamuta ate omukama omuntu katiikiro w'ettoolo John Sanyu Katuulamu teyamuta bwe yalagira gundi bamusibe wezire mumbere omusinga wa Lwenzulu tebamusiba bwe yalagira amaje gakuba olubiri lwa wezire mumbere nalagira ono mukwano gwange gwe saagala okyamujjukira muleke batomwagala lwaki toyagala kwogera linnya lyo litya ati muleke mbadde njagala oliyogere namulagira erwe Lupita namulagira agenda atta abantu 15 mwogu Lupita erwe Paulo ye Peter erweru abantu 15 mwogu bafa tewaliwo mbaka wa parliament alina buyinza kugamba nti sentamu yayogedde bino bamusibe ne bamusiba taliwo katudeyo kabere nga akikirira machi kigendererwa amaje kino ekigendererwa njagala kimanye kubanga abo nabo yogerako basejjo n'abaani babanyeenya ekigendererwa nze kyentunulira mu kino kyakugeza ku kino ekigendererwa kirudde simba no bwe basoose kino kyatandika na muzungu ero jjukira ku mulembe gw'abasabasajja kabaka guli ogwedda twakiikirirwa mu lukiiko lwa Buganda mu lukiiko lwa Legiko ne tukiikirirwa Viziramu na Mubirunga Muyindi tuze tukiikirirwa abantu abatali baawano Daudi Ochenge yali mu kyoli ebyo bigendererwamu okunafuya ffe abawane Buganda okutta omutima gwa Buganda buli gwe twogerako omwoyo gwa Buganda ogutafa ffe tugamba nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeemeemu kiraba omwoyo gwa Buganda ogutafa Buganda yafuuka Uganda era boogera ku constructing kuteekawo state within a state bo baddira Uganda ne bagiteeka mu Buganda ewaabwe waba waabwe waiswa mufumbiro bajje waffe Buganda ayagala avuganye ku bubaka bwa parliament atajjeyo wa NUP abo bajjeyo ombaka wa opposition wa FD Saveo kati wali wavuganya wali wa NUP naye waabwe Busoga eri ayagala ba NRM basigale nga bakyaliyo oyo ali mu struggle oba aliwo kutwanyisa struggle kutugumaalizaawo ekinyamiza abo bantu abalinanye mukwano gwange muto wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era yamyuka omwogezi w'ekibiina toyinza kumyuka mwogezi wa kibiina ng'ekibiina otolako butozi ng'otunafuya si kirungi kutunafuya tetwagala muntu yenna ayongera kuki nze njagala okukkiriza omubaka owa opposition yenna ng'atukolera oyo waffe owaffe ng'awagira Nanjemalira nga Kagabo nga Bedi Bwanika nga Mpuuga Kati nga ono gundi ono Werwengo yani ono abo balabe baffe wadde nga bali ku kadi ya NUP abo beetaaga kujjayo mbadde njogera olwaleero ne ngamba abaana mu gurupu emu awo ne mbagamba nti njagala mbabuuze nga ndaba buli muntu yenna
wano abavuganya Betty Ethel Naluyima mu Wakiso basuke 10 alina bamuvuganya Katonda aba NUP ngate bonna bagala kadi ya NUP basuke 10 kitange ne mukazi baddolo zamanyi we balire bipande biyitirivu nnyo basuke 10 bonna bagala kifeekyo mbabuuziza mu Uganda muri mu district mu Buganda muri mu districts meka mu districts ziri mu Buganda buli district ya umani MP kumwe lwaki temugenze ne muvuganya ba umani MP aba NRM twagala Betty Ethel Naluyima tumuvuganye ngabo tuvuganyiza wakayima musokensere kunga tumulanga kintu eki botateesa talina kyatugasseeko ng'ali mu parliament bati ono alina kyagasseeko ala ni mayanja sebunya siyinza kusanga muntu amuvuganya nenzikiriza nti amuvuganye olabona omwana ono eyawangula gundi eyawangula Muyingo sekitoleko ne Muyingo yatiddeyo sekitoleko mu sekitoleko bamulaba twagala abavubuka bakozesa obuvubuka bwabwe bakube ekintu naffe tukkirize nti bakikubi tewali wajja kubagamba nti gwe tojja naye gwokeera obukezi noga nti anti nze nvudde gindi kubanga ndi munnamawulire ngasoma ku lediyo nankanvuganya wano tulageeko nti osobola wano woosookera wansi tulabe mwe abato mulina ekizibu kojjange ng'ogenda okwesimbawo tandikira ku bwa kansala ng'okiika ku ggombolola olaga abantu nti osobola ku bwa kansala bw'omala okuvaawo kiika ku district emyaka emirala 5 olaga abantu nti osobola ejo si 10 bw'ova ku district noonya obwa meya bwa division wooli bubereko emyaka 10 otulage nti osobola oluwezeza emyaka 4 awo gamba abantu tilina obusobozi nga tukulabyeko waliwo abantu abajja mu parliament nga baali bannamba gy'olujega nga n'okubamanya tewali yali abamanyi na mukyala Seninde bamuyita Rosemary Nansubuga Seninde yajja mu parliament nga namba lujega nga tewali naamukola ki naye manye ekyayita Rosemary Nansubuga Seninde mu parliament yali musajja ogwo mwami Seninde yakwata eggombola y'ennangabo n'ateeka ne program ku CBS ne ku radios endala eyali egamba nti nnangabo twezimbe era abaali ab'amaanyi mu budde obwo yali Seninde ng'owulira akayimba ke akagamba nga tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta n'omulala abeeranga Justin Sendikaddiwa Lubaga division mwesiimye omukisa gwe mufunye gwa Susongo lwalese papsika abo basajja twalinga twogerako omulali mulongo wa Swazili twawula netwetajusa ni kyanjo netweta abaana abazze boogerwako nze abankuba tebankuba lwakuba nti nali simanyi kukola nali musajja mukozi naye nagaana okwegata ku kibiina kya DP aba DP nga bagamba mbu yo constituency yaabwe nga bagiretamu Wakayima ataasoma mbadde mbabuuza olwaleero nti bino bemwogerako nga mmwe ng'abantu muteesa ki mugambye muleeta chairman ku district tiye baleese Najja Nasiifu nze mbagambye speaker naye mbagambye nze nabeera ku district nga Ian Kyeyune tanjagala era newuunya n'okwewuunya Ian Kyeyune namuwuliddeeyo mbu kati naye ayagala komawo afuuke ssentebe wa district Ian Kyeyune akomawo kubba kikyatabba akomawo kulya kikyataalya akomawo okukola kikyataakola Ian Kyeyune yatukolako effujjo lyonna erya buli kkala ne RDC gwe talina baali bamuyita Serunjogi oyo ow'Ennakaseke omujjukira mwami Serunjogi Lieutenant Sula Serunjogi yali RDC waffe mu Wakiso ne tumusabira akawofiisi ku kizimbe kya ekya Heres nga kwe tumukiterera akawofiisi nga Ian Kyeyune aganye omuwaako woofiisi kyewuunyisa Ian Kyeyune nga amaze okuva ku bwa chairman yakomawo Wakiso district nga ya RDC n'atula mu kawofiisi ke yali aganye okuwa RDC Ian bamukomyewo nga RDC n'atula te mu kawofiisi ke yali nanga abantu ensi nnafu nze nina obuntu besobola kola nze tosobola kunzizaayo kuvuganya ku bwa chairman wa LC1 tosobola kunzizaayo kuvuganya ku bwa kansala bwa district tosobola kunzizaayo kuvuganya ku bwa kansala bwa tuddeyo wali eri njagala okulaga bino nze nzimba omusingi gwange nkutuuse wenkola ki wenkulaga nti kati omuntu bw'oleeta abantu ng'abo ne bajja netakoze najja nze nkugambye nti bwe nali ku district nga Ian Kyeyune tanjagala Ian Kyeyune ayagala kye bayita NRM kyokka era ebisinga obungi nga tabyagala nze waliyo nga wa PPP apaana nali independent wali independent naye byonna bye nafuna ku district kankubuulire
nafuna essomero bata Samuyiga Memorial College kati seed school weri waliwo na primary school ne tujja nitumatiza omukyali yali administrator waawo najjawo ekizimbe ky'essomero ne tuzimbawo ekyessomero kya kalina nenfuna eddwaliro ly'Ekawanda yali health center 2 mu budde obukali kalwaliro dispensary nga ya Kawanda research nenkolagana ne mukwano gwange yali doctor ku district najja yali akulira ebyobulamu ne tujja ne tukola memorandum n'Abakawanda Agricultural Research Institute eddwaliro ne balituwa ne lijje waffe nesikomoko nenzimba eddwaliro Maganjo nawamba office yero siwano yajja Beri Musoke ne tuzimba mu eddwaliro bwe tumala okuzimba mu eddwaliro nenzija olabe St Thomas dibaita St Thomas Aquinas ejinja kaloli somero ya Catholic Church ndio mukubatandisi balio twaine dimasafe nga bamuyita Ddamulira twatandika mu Eklezia ya Bikira Maria Father Musoke yajja nga tukuba bloka wanseri tuzimba akasomero nagamba nti apana mu boys mulina okubeeramu abaana bameka nti 12 nti ate mu girls mulina okubeeramu abaana bameka nti abo 12 nti amasomero gombi gakatagalimu abaana bameka kitegaweza 15 naddira boys nagigatta mu girls n'atuwa ebizimbe kiyatukola ekibi headmaster waffe gutwalina Ddamulira kuba yali kwaya master wa New Jerusalem n'amugoba n'aleeta owe Mzee Kafuma naye akuba Mzee Kafuma gwe yaleeta ne yali performer ebyo nanze nabituukako nga kansala n'okufuna enguudo nina n'ebitundu bye nakola mu Gombola y'e Nabweru nga bw'ogamba nti okuva Kagoma okkirire bayitawo Mukakira oguke ekisimu waggulu ku Barakisi wa Professor Mukiibi awo nakolawo nga ndi kansala bola bakatundu akava Nansana Kabumbi olabe Nansana Kabumbi kakola asokakoma kati wokkirira bw'oti olinnye kuma awali ebiyinja awo wali tewagguka eri nga n'aberi bakomaawo nga n'abeeno bakomaawo awo nze nakolawo okuteekawo ebigoma ebyasooka era Nansana Town Council egenda okujja ekolewaako ng'ekolawo chorus yasanga nze maze okuteekawo ekkubo naye ekyo nakisobola lwa nsonga egi Nsembezani akatebe kakasana katuvuga nga chairman kyeyune tanjagala nga chairman kyeyune tanjagala nakolagananga na muntu ogu speaker wa district Davidson Serunjoji musajja abeera awo Wattuba era bize kasana kolangagananga naye ne tumatiza ba technical wing kaawo n'abalala ne tukola n'oli kyene ne bakolanga ebiringa ettaka nga nze project yange njigusa kati najja Nasifu akiikirira Gombola y'e Nabweru ekitundu kyakiikirira kirimu emiruka ndoozi ebiri muluka gwe Nakisanja gwe muluka gwakiikirira ku district naye nze simubuuza byaleeseeyo eyo njagala mubuuza ku kyalo kwasula najja Nasifu ogenda ofuuka chairman okugenda ofuuka kansala yali ali ku lukiiko lwa LC1 olwa mukyala Saka nga kwe bamulonze ku executive kwava n'afuuka kansala n'agenda ku district saagala kumubuuza LC1 ya Nakisanja byakoze njagala kumanya kintu eki ku kyalo kye waasula Wabitembe ku kyalo kye Wabitembe waasula nga ye najja Nasifu ojja bimubuuza nga musisinkanye ku kyalo kye waasula wali nga speaker wa district kikyatukoledde kati abo bemuleeta mu mbeera eno kubanga nabo bagamba ayagala bwa abakadde baveewo ayagala bwa chairman wa district ne chairman yavaawo yagenda kuwa MOP agenda kuvaawo naye waliwo abasajja abagundiivu ani aliwo omugundiivu eriyo omusajja nga sajja lyabeene omusajja yasooka ku Erosi yava wansi ku Erosi 3 n'abeerako ne ssentebe wa Gombola naye kwagenda mu parliament entrepreneur investor akoze ebirabikako byosobola okugamba nti omusajja ono asobola okumanaginga district ne baako weetugusa tukaaba tulina betukaaba Nansana municipality ey'abantu emitwalo 61 teyinza kulemwa kufuuka site ng'abasajja badidde Tororo nga ne Gombola y'e Nabweru division esinga Tororo site obunene eyabadde Tororo district bagijemu unit Sendalezi district Sendalezi bagifudde site ne bajiwa ne bajiwa site municipality ne bajiwa municipality 2 ne bajiwa divisions empya 3 ne bajiwa site neva ku babaka ba parliament omukaaga nefuna 10 nga faba Nansana municipality abasinga eri obunene tetwongeddwako yadde omubaka atya awo bakulembeze baffe nebwe twogeraku ku ssaawa eno nga bakugamba nti abakadde muveewo tetuyinza kugobawo bakadde era tuyinza kudya mubaka wa parliament n'omupima ng'omugeraageranya ku president Mwami Museveni akafuga emyaka aga asabye ekisanja kyakufuga myaka emirala 4 emeka jjukira balina pulaani yaabwe 50 ya master plan tufuga emyaka aga 5
Mwami Museveni agenda kutukiza ekiroto ky'emyaka 5 ffe mu kifo ky'okulwanyisa Mwami Museveni aveeko aleme kufuuka president tulwana na babaka era tugamba oli tunalwana tutya ne Museveni nga gwoganye nonya myaka 2 gwayogera naye wa myaka 10 neegi kati naye gwataatire weewaabwe Rebecca alitwala Kadaga okuva 89 okutuuka leero giri emyaka 36 ali mu parliament mu Fumbiro talindawo yali ayimiridde n'agamba Rebecca alitwala Kadaga nti kola ki va mu parliament gwe kenyino vana kuŋŋamba wano nti weyayimirirako yagamba oli tiva ku Kadaga waffe lwaki ye Kadaga weewaabwe eyakakulembera emyaka 36 amwagala mu parliament ng'ewaffe Ssemujju tulaba nti mulwanyi asingayo ayagala aveeyo bamusikizo wa NUP abyogera deputy spokesperson ow'ekibiina anti atte ekibiina kitegeeza kalinga message y'ekibiina nange nanyize tulabanga nange yanyizizza nange yanyizizza ndi muwagizi wa National Unity Platform ndi wa National Unity Platform ndi muwagizi wa Kyagulanyi kati ndi wano amaanyi gange gonna mifuto gateeka ku Nakyemalira ngaziza kuwayiswa mu Fumbiro eyo diversion aba akolera Nakyemalira yakwataka Kazindalo n'agamba nga agezaako okunafuya omukolo gwa mpuga gwe yakola bwe yalamaliza n'agamba nti olaba n'omukolo gwe yakoze tekuli bantu bali awo bawera abamu ku mikwano gye bakyesibye eno muffe naye tugenda kuba mu matikiti bajja kumunoonya n'agamba nze ayogera bino nze deputy spokesperson ate bwe njogera ekibiina kiba kyogedde kati kyoyagala ogamba nti era ekibiina kye kyayogedde butereevu bwe kibanga ekibiina kye kyayogedde National Unity Platform bannyabo ne bassebo tubasaba mukyuseemu tetuyinza kujja Nakyemalira mu buyenza okujjako nga mwagala kutugamba nti ffe tuli bawagizi ba Nakyemalira tetusobola kujja Nakyemalira mu buyinza nga tulwana naabo nakuwalira wano ababaka ba parliament mu Buganda mulimu ababaka ba parliament aba NRM 37 so ana muomu bali ana muomu yes bali ana muomu Buganda nena yes ina ababaka bameka ina ababaka mu 12 12 naye aba NRM bali ana muomu nababala mbamanyi abafa abasigaddewo be ba National Unity Platform ne FDC erinako Ssemujju Ibrahim Nganda Nensibambi dozalo no mulala sadi ze buvume eyo okitegedde kubanga National Unity Platform erinako abaka 5 mu 5 kubanga babiri ate baveeri 5 mu 5 then no gataka aba 3 then NRM inana mumu waliwo ne ba independent okitegedde kati tuyinza kubanga amaanyi gaffe tugajja mu kulwana n'ababaka ba NRM ana muomu netutandika okulwana n'aba FDC atabakola Mwami Ssemujju twali mulwanyisizza nga wa FDC awagira Museveni ekyo twali kikoze era nange nali badde ku ssaawa eno nga mpagira wayiswa mu Fumbiro nti Ssemujju Nganda tumukole ki tumukube naye tetuyinza kulwanyisa omubaka wa fono gwe twagala okusimba ekira kankubulyeko kojja wange etteeka ligamba omuntu okwesimba ku bubaka wa parliament oteeka okuba Munnayuganda ng'oli mulonzi eyewandiisa ng'olina n'obuyigirize obwa senior ey'omukaaga regulations za electoral commission nezongerako ne zigamba nti oteekwa otukakasa nti mu myezi 6 ng'omaze okulondebwa ku bubaka bwa parliament onaaba mutuuze mu kitundu ekyo ate kitali ku bakansala bakansala etteeka libagamba bw'olekerawo okuba omutuuze mu kitundu ekyo ky'okiikirira ova ku bubaka bwaki ku bakansala ne balonda omuki ne bakyali abamu badduka bweru ne balonda omulala kakati babanga bakyaliyo ng'abamu badduka bweru abo balina ekizibu okubanga ffe tulina ekizibu ekitannaba kubajjayo kati kitegeeza nti omubaka wa fono gwe twagala okusimba ku Ssemujju Ibrahim Nganda wali ekiteeso kyo Ssemujju aleke butasimbwako ku opposition yenna bwe kyandibadde tuvuganya mubaka oyo yekka atakoze wakayima musoka ensereko tokoze vaayo Kazibwe Bashiri Mbaziira awo twali badde tuli batuufu okuvuganyaawo Kagabo awo twali badde batuufu okuvuganyaawo ono mbaka omukyalo w'e Masaka awo twali badde batuufu okuvuganyaawo oyo mukwano gwo namutaawe Sebuufu ye mumwa tikiti Sebuufu nga yegase n'akakiiko k'ebyokulonda by then Akamase Walukamba n'agiwa mukyala we mukyala we n'agwa ne tikiti eya NUP Masaka district oba ogamba Juliet Kakande ngamba Juliet Kakande okay mbadde manyo ogamba namutaye kuba ogamba Masaka Juliet Kakande wawa sebo ye wa Masaka city
kakati kulwa toyawudde kati goyawudde olumba namutawe nti namutawe yabayamba ne kakati kwa yajja independent yabadde lawyer eri ekibiina era kati yazze musabaka oyo namutawe twetaaga tumulabe namutawe bwe tunaba tumulabye ye tuyina kati kumuleeta na ku board ye yazze okay ye bana abala tetuyinza baleeta ku board owulidde sebo kale kitwetaaga ababaka balyana muomu aba NRM tukwata abantu baffe nzondaba ne medali Lubega Segona ayinza okubanga ayina ebizibu naye tiketi tagina ayinza okuba ayina ebizibu bye ng'omuntu nenze saagala kumusimbako mubaka era bulist bonagira ojja kwewonya kwese wanda gibyoyogera waliwo ekituufu naye kankubuuze kati ninyo waliwo ekituufu ekino okukolebwa ne waliwo ekino okukolebwa mu nsinga eri nnomo nti mu nsi eri nnomo tolina kuvuga wanuwe mu nsi eri nnomo tolina kuyisa bitaala tolina kuva mu bitaala nga tebina bakuta ye yensi eri nnomo bona percentage teri waabwe katugambe minzani teyewunzikidde waabwe nti basobola ofuna tikiti abo boyogerako omanyi ono omukyala gwogambye yawoza emisango mu Kampala olina tikiti tagiinaabo kakati gwe byoliko bye bituufu naye ensi entambula gyetambulamu siwe ebituufu bidde eri ebitamu ne tugenda nabyo kojja wange enkalubirirwa okukkiriza ebigambo byo omanyi lwaki ebigambo byo nkalubiriza obikkiriza kubanga bwe wabadde omubuulira mu bwambega bwo bwe wakola wangambye oli wa CIA kati ate aba CIA ebyokubega wano munda mu ggwanga tebabimanyi kati ate sirina kifo kye mmanyi kyotwala mu NUP kubanga senga ekifo kyo mbadde nkimanyi mu NUP oba senga mbadde mmanyi nti olimu ku bawandiisi ba Ssebuufu kubanga John Mary Ssebuufu yali mu kakiiko eri wansi ne banne naye simanyi yaani gwe owandiikira simanyi yaani gwe oli munnamawulire we kati ebyoyogera nze mbitwala ng'akyali wolokoso kati njogera eyitibwa intero nfuna intelligence kale ogifuna nogifuna kuva kwani kati banga intero yaffe esobola okuliikinga netuka kugwa atalina kyoli just munnamawulire obunnamawulire intero ya NUP nekutuukako then tuyina ekizibu mu pate nga ne betugenda okuwa kaadi naawe obamanyi naye enkyajjukira nedda sibamanyi naye olabe ekiriwo nali naawe wano nga twogera ku Nalukoola era nomatiza bulungi nnyo nga Nalukoola bw'atagenda funa kaadi era noŋŋamba nti kaadi ya Futu Soja bagiwayo Futu Soja tebasoka mujjamu bamuwa Futu Soja kaadi ebintu ebimu oluusi nange binnema okutegeera kakati nze kyova olaba nti tuteekwa okwetegereza bye tukola ku mulundi guno bwe tubanga tukkiriza nti tuli mu opposition naye nga tuli mu opposition kubeeramu nkalakkalira nti twajja kujjawo kifo kyakubiri kuyamba Museveni atukala kati emyaka gya 5 gikole ki igweko tulage nti twagala obuyinza bannaffe bana bagamba nti weboogera pate beeyogedde ebigambo bibeere byabwe era ku ssaawa eno nze nsubira wayiswa mu ffumbiro okuvaayo ebigambo ebyo abimenyewo nsobi ki gye yakoze balinayo candidate ye George Musisi obadde oyagala agenda asiisirize Ssemujju Nganda atali kandidate waabwe kugambye bwe nti wayiswa mu ffumbiro n'ali mukkiririzaamu senga ebigambo byayogedde ku Ssemujju Ibrahim Nganda yabyogera ku Kadaaga Ssemujju amaze emyaka 10 n'egi asaba mirala 5 aweze emyaka ameka 2 Rebecca alitwala Kadaaga amaze emyaka 36 asaba 5 aweze ana mugumu tanaba kumwogerako ojjukira kampeni za 2020 Kyagulanyi we yatuuka e Busoga yayogera atya Kadaaga sikyajjukira yagamba ono maama waffe era bwe naafuuka president ngenda muwa ekifo eky'amaanyi naye kambuuze Kyagulanyi abijjiddemu akuba Kyagulanyi tanaba kwogera oli mukunenya Wayiso naye nga ne mukama we byayogera Kyagulanyi tanaba kwogera Kyagulanyi we yatuuka ewa Ayume teyamuteekako candidate Ayume eri mu West Nile Ayume Junior nali mu parliament wa NRM era yatuuka yamwogerako birungi byereere naye Ayume yali waffe yali akolera opposition bali akolera NRM wa NRM era nga ne tikiti alina ya NRM sinaba kutegeera bulungi njagala kumanya njagala kulaba oyagala kugusaaki president wa abatuukako abasiisiriza ewa Kadaaga yagamba nti ono maama waffe omanyi kati ne tunawangula obwa president tugenda muwa ekifo ekirungi kati oleese enziro yo gyotandise kati oyagala kulaga nti Kyagulanyi akolera Museveni kubanga bwatuuka ku babe nti abasiisiriza bwe yabadde Buvumeeri yasiisiriza owa Museveni
ate nkuwadde ebyokulabirako ebyo byogerako byali bikadde kati mpulye ebipya kati nebya waisera bibadde bikadde mukko emyezi egiyise emabega ng'ayogera kadaaga nti ono ate byayogedde ku Ssemujju byo bibadde bikadde Ssemujju kitegerekeka because Ssemujju wa kibiina kirala ate nabo balinawo candidate omulala kakati kankubuulireko bino si byakuyisa bivulu si byakubeerawo na candidate okujjako ng'omuntu atugamba nti ffe twajja kukola ssente ng'olaba bakola ki gye tukoma okuba n'abaka ba paalamenti abangi nina akasente kaffe gye kakoma okukola ki okujja n'olwekyo buli siiti yonna gye tulaba nga ya opposition tugiwangule tugize eno ewaffe ekyo kiba kitujja ku mulamwa ogw'okujjako nakyemalira nze bwe mpulya muto wange Kyagulanyi ng'ayogera ali kubyakujjako nakyemalira omulamwa gwa Kyagulanyi guli ogwo gwakujjako nakyemalira era ennaku ezo yatugamba nti nze omusajja munywezezza mmwe nammwe mukwate abammweyo walabako wamunywezezza naye abaffe baatugamba okukwata Museveni olaba ng'ayambala uniform ekyamutuuka Museveni uniform tekyamutuuka Museveni akoze Museveni takyasobola na kutambula muleni we watandikidde sagala osese lwaki buli lwentuuka ku Museveni kazi leero yambadde yero eno Uganda Cranes disable eno nsi yaffe kuba mbadde ngenda kubuuza nti lwaki bwe ntuuka ku Museveni ng'oteekayo olukokola bwe ntuuka ku Museveni ng'oteekayo olukokola nakugamba dda kojja wange kati ninyo Sowandagi kati ninyo ebibadde mu kibiina obitegedde wabitegeddeko ennaku eziyise ebyakubisa Kyagulanyi press conference sooka obimbuulire nti Nyanzi ajjako abaana ssente baataddewo akakiiko ekyo si kituufu baataddewo akakiiko naye eyabyogera ye wamutegeera baataddewo akakiiko twagala Haji Latifu Ssebaggala agende mu kakiiko ako mukwano gwange Lumbuye naye namulabye oyo mwesonyiwa Lumbuye tatera kusamwasamwa ssebo na bigambo Lumbuye agenda okwogera ekigambo aba alina waakifunye wano tota program gwanti olina bukyayibo tota program Lumbuye muleke kojja wange ekizibu kyo kiri kimu ondeta mu program ate noyagala nze nkuyambeko okuyisaawo bukyayibo si bukyayi ne tota program kati kkiriza nze mpa omulamwa gwange abawuliriza obawe kireetaaga okulaba kati gwe oba olina obukyayibwo ku Kyagulanyi olina obwagazi bwoba olina ku mpuuga siyinza kubukolera ne bwoba oyagala nnyo nakugamba olina kulangira nze mu bwambega bwange mpuuga yakuwa emiliyoni ezi obwambega bwe wabega yakuwa emiliyoni era ne kweza emiliyoni 5 lolo wampa emitwalo 5 yena kuwadde emitwalo 5 lujjukire olabe sente gye wali wazijje obudde bwe nakuwera sente nagaba emitwalo nga 8 ekiti ye empuuga yali yakuwadde obukadde 5 mwami mpuuga sidyangako ku sente za mpuuga wadde n'ebibiri ono emitwalo 5 yagimpa naye nze siyinza kwogerera bifu kati Sewandagi mukulabako kubanga bo bagambye abenimpi buli wamu bagenda teekawo candidate naye wabadde olina kye waproposinze wabadde naawe lulino nga nti twali tose ne tulaba wono walina amaanyi wano waba asibye ono tetujja simbawo nakugambye bwe nti kojja wange nga tulowooza ku kyokuteeka candidate buli wamu tusooke tuteeke ba candidate ku mulabe waffe nze ebyebusoga sibimanyi ebyankole sibimanyi ebyerukunjiri sibimanyi ebyakyoli sibimanyi ndi wano mu Buganda tulina siiti 4 mwegi nze mwagala okuddamu nga zonna abazirimu ba NRM ezimu ze muyina ezi zirimu aba NRM ezimu temwateekawo wadde candidate bayita wano opposite nga Nyongole Nakaseke era nakati Nyongole akyali opposite Zambaali yadduseeyo najja Nansana municipality eri nalekerayo Nyongole in fact kati Nyongole alina we NRM gwavuganya ne mukamyufu era yajja tuuka mujjemu oyo wa NRM avuganya Nyongole talina kyasobola yadde Zambaali tayinza yadde omutakula bwati awasiiwa n'awulirizaawo Zambaali wa Nakaseke South era Lutamaguzi yakola nnyo ekisoboka okusobola omukola diversion kati waliwo kankikubuulire Nakaseke South ne Nakaseke North yali constituency emu ng'ekiikirirwa Saida Bumba Gaake eyo constituency yaabwe kakati bwe bamala Saida Bumba yagisalako nga Lutamaguzi amufuukidde akayinja mu ngatto n'agisalamu Zambaali mu constituency eyo mwe muli kitaawe mwe bamuzaala mwasibuka kati bwe toyinza kuŋŋamba mbu yali alina kuvuganya bwe yali sanze ngeno waliyo Lutamaguzi yali avuganya oli owa NRM awo yali badde alina kyatukoledde ne bwe yali badde nga tasobodde muwangula yali badde atugirayo akalulu ka Kyagulanyi awo naye kati nga Nyongole talina amuvuganya
obubox bwonna Kyagulanyi ojja kulaba nga afuna 0 0 0 0 nati kati ate kyogenda okufuula omutwe gwa program nti Kyagulanyi agenda afuna 0 buli wamu omanyeze lwaki otyanye emitwe kyobola bebimu njagala ogano bikubuulira gwe kati atategeera bye nkijje ye bw'alaba nti Sewanda gyagambye Kyagulanyi agenda afuna 0 ye bw'alowooza so singa Zambaali abaddeyo wali awali Nyongole twali badde n'abakuuma akalulu ka Zambaali ku buli kabokisi waakiri ababiri aba bakuuma akalulu ka Zambaali ku buli kabokisi balinziza okuwa Kyagulanyi obululu obwo awo ne tuvaawo nga tetulinawo 0 okiraba Zambaali n'abeera eri nkulaga bwe tujja wano ndoza tetwale sibinye ku Zambaali kubanga Zambaali wazze omugamba waliwo omubaka taperforminze bubyo ne tujja wano okukonjestingawo katwa kitogera ku lubo waliwo mukwano gwange Musoke Joseph Musoke Joseph bamuzaala Lwabenge bamuzaala Lwabenge Lwabenge eri yeri ono kaki ono yali avuganya Sempijja yamuwangula wa NUP oyo naye talina kyatukoledde akoze nnyo okakasa ye Katongole erinnya ly'eddala ndyerabidde yeka liriawo naye akoze omutumire lya Katongole amanya ge geego okay kakati oyo naye tumusindika ewaabwe ewa Serunkuuma ono John Bosco kaana kambaata naye ne tumuzaayo ku district ajja kuddayo agenda maliriza zeeyo n'agenda n'akola ebyaki agenda kumaliriza ebya district ono mukwano gwange Big Eye ayo muveeko n'anoonya waagenda kubwa kansala bwero Sisiri tabyagala kakati bw'aba tayagala bya kansala byero Sisiri byonna n'ebyobubaka tabyagala byanasobola kati waliyo mukwano gogo walinga oyagala ebyobubaka kumanya leka soka nkuwe ensonga wakiri tabyagala yazze kutereza ground nti oluvannyuma lw'okugaba kaadi wagenda kubaawo enduulu abamu ku bagenda okuva eri mawulire bagamba naye nze ndi mumativu ne process era saafunye kaadi atazigitereza ku lwani kuwa NUP kubanga bagenda ogikomerera emisumaali nga tebabawadde kaadi bagenda kubeera bangi eriyo mukwano gwogo wali owaana ennyo Sawulembo Mugaga Sawulembo yajjanga talina na biwandiiko najja ne keesi zino zituwa abaana bafe bagenda mu Sawulembo namuwanadde okusoma twaberanga naawe ku TV yakubanga essimu ng'era ompaanira Omugaga wo Sawulembo yayita Mugaga netapanga wadde n'ebitaabo nga tonaba nakumanya oba alina obuyigirize oba tabulina n'akuswaza bwe yagenda okujja n'empapula z'obuyigirize yeetikka keesi ey'abaana maama empapula z'obuyigirize kyeze zijjula mu keesi y'abaana kuba nze nina ennyingi naye nzitambuliza mu kafayiro bwe kati kubanga bw'okwata certificate ze nina musanvu awo tusala tumalirewo obudde ebyo byonna tubimanyi byogere tubimanyi tetugenda nina certificate mmeka tetugenda byogera tetugenda byogera nina diploma mmeka tugende ku nsonga nina diploma mmeka tugende ku nsonga kati mbadde njagala obimanyi obubaluwa bwe nina tebuwera 15 naye waliwo 15 buteeka mu kafayiro bwe kati yali naawakola mawulire nojja nabo wano naye oli yeetikka keesi namba abo baddiikuula ekibiina kyaffe kifuula ekyabaddiikuula ne bajja bazanyire mu katemba waabwe okwo kutumanyiira nze njagala NUPS mbe buli wantu omubaka nga nambe sina babiri abatali ba NRM manje dicheba kutika Jinja City wa NUP oyo naye mpulira bamuli bubanzo obutamuwaka yeka yaliyo abasigadde bona mu Busoga awali abe FDC waliyo bamwita Timothy Batuwa abade FDC ne kati yasaza nadda mu NUP waliyo nabe FDC abatinitini bawera abana simanyi neje naye aba NRM abaliyo basinga obungi mu Busoga basinga obungi naye ate Kyagulanyi yawangulayo kuba president Katolaba nga Kyagulanyi bwe yawangula kuba president awe tubadde tusinga okuteeka amaanyi soko kwate banana mu bali mu Buganda basimbeko gende Busoga nonya aba NRM bonna abakola ki abaliyo basimbeko ate nga nago nayo wa NUP oyagala kumujja ko tikiti manje licheba kutika ekyo kyamu kyogamaze kyenvumirira kati gende Busoga nayo basimbeko ovaawo ogende mu Ankole je tusaina mbaka ya datya nani nkulindo tuke ku yali asobola okuwangula mu Ankole yali Lubongoya yagaana n'agaana okugenda mu Ankole ne yeekwasa nti ye kimulese wane waffe kintu kitono nnyo nti kubanga asigala administrator ku NUP ayagala abere wano okumpi nga bamanaging emirimu gy'ekibiina yali tasobola kuwangulayo ani yakugamba nti omubaka wa parliament bw'obanga weesimbye eri omubaka wa parliament asula eri
abaka ba parliament wonna basobola Buganda byonna byali byekwaso yali tasobola kuwangulayo yajja wasobola okuwangula wano wetumaze okukola Kampala Centre wamama okutereeza kati naye natugamba naye ali mu struggle ye secretary general w'ekibiina ekiri mu struggle kyagala kujja ku Museveni ekibiina kyaffe kyagala kujjako Museveni nakyogera dda kuva 2002 mwejo kubanga nze benava mu government mu 2003 2004 twali tumaze okukola ekitongole kyaffe ne Muwanga Kivumbi Popular Resistance Against Self Presidency ne twete ekiteeso kyaffe nga kigamba buli kifo ekyesimbwako tukiteekeko omubaka atya omubaka oyo omu avuganye n'owa NRM era mu mbeera eyo bwetuba mu mbeera eyo sigaana ayagala kuvuganya Ssemuju Ibrahim Nganda nga ffe tumaze okukkaanya nti buli kituteekako omubaka atya NUP leeta owuwo FDC leeta owuwo PFF leeta owuwo DF leeta owuwo tubateeke mu kamyufu ebyo n'ebibiina byanjawulo twagala buli mubaka wa NRM ng'avuganya ne wa opposition atya nese wanda goli mu byaddala bibiteeko okujjako nakyemalira tebijja kujjako nakyemalira bano tebali mu byaddala ate ebyogera nze sibikkiriza gwobawayiriza buwayiriza obalinako fitina fitina yo mpuuga yagikuteekamu kati ate koyambadde yero nga luli wali Kasagama ewa Salimu ewa Gundi ewa Kayihura siina bwenkakasani ne wajja ne Salimu Saleka peeka togendayo wali eri Masaka oleta propaganda nga nkuwe ensonga ewajja no Kale Kayihura gye wali kati leero yambadde yero bwotaddemu nayo kati osiga oleta fitina yo kati ojja kiraba afuta 2026 kubanga nja kudda wano ku seti nja kubaawo ongambe nti wangamba kino wangamba kiri nkirabe nze nange byange ekisooka ebingu byogenda olaba kyekyabusiro East ogenda kulaba nga Segona tebamuwadde tikiti bagiwadde Magoola kale weewuunye Magoola azaalibwa Busoga Busoga eriawo bakaba NRM begambye abangi Magoola mukwate bwoti wano ne sente zo authority kwebyo tojenda kubanga amumyuka w'omwogezi w'ekibiina naye avudde Busoga akalulu kagula siringi 10 olwo naliyo nga abasajja bagamba omusaida atwidukiire yatuwa 10 lwala lwonka katumuwe naye atuwaire nti abawadde 10 lwokka bweru abajjukidde abawadde 10 nabakalulu kati Magoola ku nsimbi zaalina talina constituency gyatasobola kuwangula Busoga naddala nga omututteyo nga candidate wa NUP Kyagulanyi yawangula kati agenda afuna tikiti ya ate Segona tasobola kuwangula Busoga Segona ye yandibanga atulabyeko nnyo naye tasobola kuwangula Busoga kati kwata Magoola musimbe Busoga muwe kadi ajja wano Busiro East wano Segona mulekeewo abagenda mujjawo ekikulu gwoleta fitina yo nze manyi lero senga wampadde interview omulala kubanga oli ye interview wange mutegeera nebijjo fitina yo nebijjo kwewunyisa bibya Joyce Baagala emitiyana olumu sitera kwa ngatafunye tikiti Joyce Baagala tujja muwa kadi ekyo kyakakasa omanyi njogera muti manja tuza kigambo kubanga Joyce Baagala mukazi wattu yamanya ensobi ye mpozi nga gwogamba nti wayiswa mufumbiro gwe yabadde ayogerako nti yabadde ayogerako oyo abamwe batwesibyeko eno tugenda bamma kadi ate bajjeeyo ate bino byenjogera nze ndi mumyuka wa mwogezi wa kibiina eno stand ya kibiina wayiswa mufumbiro ali over excited ekimutawanya is excitement asenga so kakati okyayogera ku ebyo omulwanyi Namiggo omulala mu Kampala Lukwago bamutaddeko bali mwezo nakugamba bwenti bali mwezo mulagula nga sikubye ensimbi tasobola kuwangula Lukwago era bali mwezo kamubuulire olwaleero no bali mwezo ovudde mu byobufuzi tolidda mu byabufuzi ogenze eno laffe kati gye tuli teri muntu yali avuganyiza Lukwago nadda mu byobufuzi tandika okumbulira abakavuganya Lukwago kyemmanyi Lukwago bagenda mutegula anti sooka ombulire mpa omanyi Charles Nsamba gye yasambangamu omupiira gwa baasi ekuba goal egyo n'esiba defense era ne South Africa bwete bwe yakubye Morocco mu gw'abakazi kakati Sewandagi bino nange mbyogerera wano ntunuza mu kamera bali mwezo agenda kuwangula kalo Nsubuga bali mwezo ye meya wa Kampala ddako tusibe ku sente ko jjanira makakadde ka sente nze nkubuulira sina mu sente
naye nkugamba ekisooka lukwagamazeyo ebisanja Kasibeke entona mitwalo 10 gyendi kuli ebisanja biri bisatu bina biri bisatu bibiri fuddeyo ne biba 10 bw'amalako ebyo ebisanja bye byamaze kuba bibiri oba bisatu yaliko mbaka wa Parliament wa Kampala nange ntunuzaamu kamera wange nti submission yange yaliko mbaka Parliament we Kampala ng'ogyeko okubeera mu makooti n'okwogera obwogezi ku nsonga n'okujja ngo muli okukuta ekizimbe najja n'ayogerako mu mawulire talina kirabikako mu myaka gino gyakoleddwa na Kampala kakati tugenda mu kalulu kano nga kalimu ebibalo bingi ekibalo ekisooka kye kya Ibrahim Kasozi naye aze kuba meya ajja kuba meya under FDC bantu bamukkiririzaamu sente aziyina bali mwezi ajja kuba meya under NUP ina amaanyi mu Kampala Ibrahim Kasozi sente gyazijja omanyiyo batomanyi yaliko mbaka wa Parliament naye gyazijja omanyi mugagga ye ng'omuntu kale ojazijja bagize wanze ebyo tebinkwatako manyi sente nti aziyina genda maaso Lukwago mukopi tata sente ze ekyo tokinenya buli muntu yenayinda background ya buli muntu yenayinda background ya DP kakati mwagalako sente ekyo mwerabire saagala sente ze kati ffe Lukwago kati wuliriza olondera Kampala olonderawa nze nina kadi nonde mirundi ebiri nedda sebo ekyo kikukwasa mu mateeka bajje bankwata oli munna mateeka bajje bankwata okulira obweru wa mateeka olondera maganjo yesi Kampala yo wakiso ani akufera ne Kampala ndira makete nza alondere Kampala Kampala mu Lubaga mwana gweta kadi yange yo ndulage wano mpaka kadi nza alondere Kampala mu Lubaga kebera wakabulu mulage kati mu kamera ndi mulonzi mu kibuga Kampala bali mwezi nze gwolaba ne mu Kampala ndi mulonzi nze gwe malikirako nondera mugombola ye nabweru ate ne mu Kampala nonda amateeka wali omanye bino tibisoboka nze ndi mulonzi mu kibuga Kampala owulidde sebo soma kadi yange mabegaawo yogera kuki yogera abantu bawulire byogamba oyina ID meka ndi mulonze Kampala basiri oyina ID meka lindako eyo kadi eri original bateri original simanyi sinagiteeka mu kyuma gikakasa ndi mulonze Kampala basiri njogera ne munna mateeka tusobola kunga maliri original bateri original nga sinagiteeka mu kyuma gikakasa naye sinabo kakafu kati watu wenda kakafubulayo bogitulako ebiriko ku festival era ganti ndi mulonze Kampala kwata ID musawo tugende mu sebo ne Kampala omusajja mwe kamera ne Kampala ndi mulonzi kati ekyo kijje kunze ekyokubiri ogambye nti Elias Lukwago talina waakoze atakoze era talina kyakoze kati kankikubuulire ensawo soko mugamba mwana agizeyo wali eri Kampala district weyimiridde olwaliro oba Kampala city teri mu luguudo lutali under construction nga sente ezo si za government ya Uganda World Bank ye yazituwadde nga World Bank okutuwa sente ezo eteeka okuzituwanga erina obwesige mu Lord Mayor atali mulala okujjako Salongo Elias Lukwago Lord Mayor wa Kampala tukomawo kubya Lukwago ekyokubiri tukomawo ku Lukwago sinza leka kubuza buli lwenkumega ate ng'onziza mabega tukomawo ku Lukwago nga nakukkirizanga okuba ekyokubiri Lord Mayor Elias Lukwago mu kuwolereza banna Kampala abanyigirizibwa bani bawolereza ku bwerere bafamu yawolereza ni ku bwerere mbuli yagenda yamusasula leta yomu yamusasula atugambe namusasula aleta omu yawolereza ku bwerere gweleta bulesa agamba nti yamusasula sagala nkane nayo songa you alleges must prove agwe mateeka bwe gagamba oba ogamba nti Lord Mayor bawolereza abajjako sente leeta omu kubanga faamu ya Elias Lukwago ekolera bwerere ekuwa sente ekuwa lisiti ekolera bwerere ekuwa lisiti kati leeta yo omugomanyi bwe kati va mu byenziro yo kati nimba olina kufitinanga bangi kati era byonna bikulaga nga oli musajja wa NRM kubanga Elias Lukwago wa FDC Kyagulanyi gw'osibako olutalo olw'amaanyi ennyo musajja wa NUP toyinza kuba na lutalo ku Kyagulanyi ng'ate owagira bali mu ezo ani alina olutalo ku Kyagulanyi tolina kalungi koyogera ku Kyagulanyi wano bulunaku okyaza bijirwa omulimu gw'omukulu ogwo kukolokota ye kati nakyemalirawo ye Kyagulanyi talinayo nakyemalira mulala wangambye wano bwe nayogera ku bajja kuleetera ebizibu nga banasala bampisaamu gaali bagambe bampisemu gaali kati olaba olina abantu nga ne ku channel yo bye balaba tebabitegera balaba mitwe bye babikulaba tebalaba mutwe ebirala tebabigoberera Sewandagi tugenze ku 2026 kituufu okakanye kati
Nandi sagala muntu yesiribwa zatenga kojja wange. Era senga tobadde kojja wange nga mbadde nolisenga nakubye doli. Okakkanye kati. Nolo kuboli kojja wange siyinza kunyega sebo kanzi kakali. Buli twayogera ku kwegatta n'ebirala naye kati tugenda 2026. Method eriwo ngesobola okujjayo opposition y'obuwanguzi bagita protestive vote. Chechi protestive vote. NUP yakireta. Toyogera kati bato kimanyi kakkana. NUP ekugamba protestive vote manyi ekyogera etya? Kanoonye. Kakuume. Beerawo nga bakabala. Beerawo nga bakalangirira. Banji obuwanguzi. Obuwanguzi obwogenda bo banjizaawa. NUP ebyogera president we NUP Kyagulanyi ayagala buyinza ayagala kujjako Museveni. Ekyo sijja kukyongerako. So protestive vote esobola okugirayo opposition y'obuwanguzi. Anti nze kisikitegera kibayita protestive vote kubanga nze mu 2006 bwe nalonda akalulu kange nakawaitalyo kano Dr. Kiza Besigye nga protestive vote. Kyentegera mu protestive vote kigamba nti sibadde wa kulonda ba candidate bonna abalimu sirinaako gwe njagala naye olw'okubanga ono simwagala akalulu kange nkawadde ono asingako obuwagizi oba anaawangula oba taawangule nze akalulu kange nkawadde oyo. It is a protestive vote. Ojuwadde oli kuwakanyu nti protestive vote nga nonda kantwale ekyokulabirako bali mwezo ku bwa road mayor nenjiyita protestive vote kiba kitegeeza nti bali mwezo simwagala naye akalulu kange nkamuwadde lwakubanga ate lukwago mubi nnyo. Bw'ogenda okulonda n'olonda Kyagulanyi oba otegeeza nti Kyagulanyi simwagala naye akalulu kange nkawadde Kyagulanyi olw'okubanga Museveni mubi nnyo okusinga Kyagulanyi. That is your interpretation. Nti kimanyi kibayita protestive vote. Okay. Kambuuze wano omwami wana atubuulire kibayita protestive vote. Si kyabuuza Google. Mbuuza ogenda kuba masimu. Mbuuza AI. AI mbadde kuba simu nti simu. Kireka naawe. What is protestive vote? Kati tebanyonyola kifu. Buli muntu alina entaputa ye nga bw'ataputamu ebibye. Naye nange njagala kutaputa ekyange nga bwe nkikola ki? Nga bwe nkitegeerera nga bwe nkiraba. Naye nze kyemmanyi mu protestive vote kyalibadde ekyo. Kati kino kye tugamba nti akaluluko genda obeerewo genda kamona gambe nti a protestive vote is a vote cast to show dissatisfaction with the available choices. The political system or specific candidates rather than to support a preferred option. Here are the main ways. Lindako ono akyogedde wano nkubulire ono bino si byange kene katika nkubulire ono kyekyangambe. Here are the main ways protestive vote shows up. Voting a minor or fringe candidate to reject the mainstream parties or candidates even if the voter knows the alternative has little chance of winning. Sikyenva okunyonyola. Spoiling the ballot deliberately, marking the ballot incorrectly, or writing messages on it so it can be counted. It can be counted. It cannot be counted. So that it cannot be counted. 3. Leaving the ballot blank, a silent way to express disapproval. 4. None of the above. In places where this option is available, voters can explicitly reject all candidates. Example, if someone dislikes both major presidential candidates, they might vote for a third party candidate they don't fully support or intentionally spoil their ballot. That is a protestive vote. It is not about helping someone win. It is about sending a message. Kitegeza oli batunyonyola bifu. Ono bamuyita AI sinze. Kakati onanyonyola nga kasibante weja nyonyola ona leo. Ate nawe toyono nabi totononera programu. Ate kati toyagala oli naye message je yanyonyola yeno gyosomye. Tuka ku ballot paper. Osobola okuteeka mu ka ballot kano mu box nga tekaliko kigambo kyonna wadde kutikingako omuntu yenna. Oba no wandikako erinnya lya Sewanda jinga Sewanda gitali ku ballot paper. Oba no osazaamu busaza. Era nganze bwe ngenda okukola mu Nansana municipality kuba candidate wona abakasaba kadi. Bonna abakasaba kadi bwe natuuka ka box wali nja kuzinga mwaka lulu kange nkasemu. Kati protestive vote yeyo. Olondo omunafu either okuba n'otalonda oba n'owandikako erinnya ly'omulala
mbisome wano ku AI tebadde bigambo bya naye kati olwokuba nti olina fitina kuffe ebyo biveeko sewanda nsaba obeere munnabyabufuzi amaze emyaka 3 onnyonnyole ekituufu tulina kadi obadde otandika program wakoze disclaimer seetaaga kadi njogera mazima nagwenkanya kyenjagala mu ekyo nze saagala kutunulira protest vote twetaaga gye bayita cessation of hostilities. Entalo nga luno Waiswa Mufumbiro lwe yagutte ku Ssemujunganda ng'olutalo lwe bagudde ku Sseggona nga bwe bagudde ku babaka abala Joyce baagala n'abalinga abo ezo teziyamba ffe ziyamba Nakyemalira ku lw'obulungi bwa struggle gye tugendamu nga twagala okujja Nakyemalira mu buyinza ezo zonna entalo tuteeka okuziggalawo bwe tuba bakusimba babaka ku buli kifo kyonna ekyesimbwamu tutandike n'ebifo ebiriko abaka ba NRM abatalina babavuganya era nyasajjukidde nnyo omuwala bamuyita Flavia Namulindwa nabadde ngenze Gomba eyo Mpenja nabadde ngenze ku Lokasi visit n'omulamuzi gye nasanze Flavia Namulindwa ebifaananyi bye oyo ne bwe naba nina siringi 10 nga lugula cupa y'amazzi sanko information ombaka aliyo owa Gomba East wa NUP bamuyita Sazi Godfrey woman MP ayagala Gomba East kebera obo wakana bibyo tayagala bwa woman MP ayagala Gomba East kakati bwaba tayagala bwa woman MP nga ayagala Gomba East ngate waliyo Sazi kati nze muwa magezi tekiwa makulu okuvuganya Sazi owa NUP nga woman MP oinako data nga kanawe kiba kimbuuza okay gadigena maso nga woman MP owa Gomba wa NRM so kino kya Sazi akiveeko akwata oli tusibe buli kifo kyonna kiriko omubaka wa NRM mu Uganda bwe binaamala okuggwayo ne tuba nga tukyalinawo ba candidate awo tutandika okulumba Bassemujju abatali baffe otherwise nze sijja kuba mu kibox ayagala uno ex Bukede TV star Mary Flavia Namulindwa drugs okay naye nga uno ayagala Gomba East eyo waliyo Sazi Godfrey naye wa NUP awo nedda sebo era nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga njogera naye nayagala okigamba ne ngamba waye asa information ogifunye nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga njogera naye avuganye woman MP oba avuganye constituency endala yonna avuganye constituency endala yonna Silvia nawe bale kyamuzigita mwangu ate n'ekituluma naye bale kyamuzigita akiikirira Gomba bwatovuganye Sazi nga waliwo naye bale owa NRM nga Gomba mukama wo java nga Gomba gye tusibuka gye musibuka ewaffe nalinda bakatambi wakiikirirwe naye bale kyamuzigita nalinda bakatambi ku mukutu ng'omusajja nnyonnyola agamba Kyagulanyi agamba yagoba Museveni mu Buganda n'amanya district Kyankwanzi NUP teyinayo mu bitundu biri ebya tonyiza Mubende NUP teyinayo tonyiza nawe na Gomba mbaka omukyala wa NRM bwogenda Lyantonde kakati ayagala Gomba East omukyala Flavia okujjako bamusesetule ne bali mu basesetula kati bali mu kwogerezeganya okutula era nze nja kubeerawo nnyo era bakanda kamba ogenda balaba ku district nga bazize kukiikira ku bakansala ekyo nja kukisanyukira nnyo nga kadi bajiwadde zambali nga chairman Kaweesi agenze Kaweesa waffe nga Kaweesa bamuwadde okuvuganya ku bwa kansala kugombolola nga mukwano gwange Zambali bamuzizaayo Nakaseke okuvuganya Nyongole nga mukwano gwange ono gwogambye Magora nga bamusindise Busoga okuvuganya nja kuba ekikopo mu NUP yogera ne ku Lubongoya kukaabye nga ne Lubongoya agenze Embalala oyo yatekako stamp sewe nga mukwano gwange Waiswa Mufumbiro agenze Luwuuka nja kuba ekikopo okaabe n'amaziga sigwa wagira NRM wamma banyabo ne basaba batuwuliriza emboozi tebankadde ajinya nze njikaddiya ebigambo bino byenjogera bibabira byange nze kanze nannyini byo naye londamu ebyoka ebikugasa ebitakugasa bindekere gwe tutakkanyiza nze naawe buulira nze ekikusanyusiza kyongereyo kibuulire omulala naye omugamba akibuulire n'omulala nyinza okuba byenjogedde nga tebikusanyusiza siri wano okusanyusa naye mpadde endowooza yange leeta endowooza eyiyo eyawukana ku yange nakugamba egyo ngo mpadde omuvubuka namuwadde endowooza yanga bwenjagala bwe yazze ku seeti nabadde njagala ngame Nwamise Wandagi bw'ogamba kino ekyo kikyamu naye ekituufu kyali badde nawudde nakyo nnyonnyola eggulo ekya buli kibiina kirinawe kirina amaanyi butereevu ye regional political empowerment ekyo kye tuyita ate bya regional political empowerment nawe onziza mu byabijjirwa kubanga era oyagala kuyisaawo bijjirwawo nze kyenjogerako bakiyita cessation of hostilities tulekawo entalo zonna ezitugatta tulekawo ebingi ennyo ebitwawula ne tugenda n'akatono akatugatta kali kamu kokka bwe kati tetulina birala bitugatta ekitugatta ffena kiri eki
kulwanyisa nakyemalira kyekitugatta. Ebirala bitwawula bingi nnyo. Ebikola biraga nti mumulwanyisa. Ebitwawula bingi nnyo. Base wanda jobaddeko mu struggle. Uliriza. Bande babesi jobadde nabo n'abalala. Ebitwawula bingi nnyo byonna tubireka ebbali. Ne tugenda ne point emu etugatta ya kulwanyisa nakyemalira. Eyo ne tuwaliriza okola kye bayita cessation of hostilities. Bwe tumala okukakkanya entalo. Okay, soko nyonyole ekibina by'obufuzi soko tunyonyole ekyo. Tuli ffenna ne tuyoka tugamba nti we tuwulira nti ffenna tulinawo amaanyi. Buli omu aleete candidate. Bwe tumala okuleeta candidate abalinawo amaanyi bali bameka nti 6 katugeze kira. NUP inayo ewase muju NUP inayo amaanyi ne PFF inayo amaanyi ne DPA inayo amaanyi aba abasatu buli omu aleete candidate we. Bwe bayita bakandidate baabwe ku basatu tulondeko asinga. Bwe waba wasinga Ssemuju nga tutwala oyo. Ssemuju bw'aba yasinze tuwagira oyo. Kati we tulina amaanyi. We tulina amaanyi nga tewali mulala alinawo maanyi. Tewabaawo mulala ateekawo candidate. Oyo gwe tuba tuteekawo ffenna gwe tuba tuwagira. Tujja kugenda okuva mu 2026 nga nakyemalira tugenda bugenzi mu parliament kuyisa kiteeso. Ekikola transition ejja Museveni mu buyinza ayagala tayagala ajja kubuvaamu. Ekitali ekyo tugenda kumwongera myaka 45 era atufuge n'emyaka emirala 5 aberenga ayinaaga. Museveni bw'amala okukwata ejja 5 manya n'etaano emirala agitutte era ajja tufuge emyaka aga. Ebyo bigambo byange mbyogedde wano nga sikubye ensimbi. N'omulala gwenda gudde nga sikubye ensimbi ye mukwano gwo bali mwezo. Bw'awangulanga akalwako nzijanga ngenda kuddaano nkwaka kadde ka sente ku wano nga abantu bonna balaba ngenda kakukwasa mu mpeke nga lobo eri mwezi wangudde. Naye bali mwezi yali badde mugezi nnyo n'addayo ennakawa kubanga gy'asobola. Era eyo senga addayo ennakawa obuwanguzi buli gy'ali embaka wa parliament azzeeyo mu parliament emisanja ekyokubiri. Tuddemu. Tunatandikira awo sabbiiti ejja. Weewaawo.